Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Endabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange olunaku olwaleero nga nkutuusaako amannya n'ebyegategeeza oba n'ensibuko yaago. Omanye erinnya lyo kye litegeeza. Erinnya Bakka ne Nabakka. Munnange nno bano baba beddira Ffumbe ng'amannya gano gava ku lusozi oluli ku butaka bwabwe oluyitibwa Bakka olusangibwa wali mu Busiro. Erinnya Bakka liviira ddala ku lutalo wakati wa Ssekabaka Akagulu Tebuchwereke ne baganda be Kikulwe ne Mawanda. Abalangira bano lumu baali badduka obukambwe bwa Kagulu Tebuchwereke baasisinkana omusajja Muwuuba ow'Emmamba e Busujju ne bakola ejje okudda okulwanyisa Kagulu Tebuchwereke. Kyokka baba bajja okulwana ne batandika okukaayana ng'abamu bagamba nti bayite waggulu ku lusozi ate abalala nga bagamba nti baluyite ebbali waalwo. Olusozi luno kwe baawakanira baalutuuma Ssewampaka era baaluyita waggulu. Olwo bwe baali bakkirira Kagulu ne basajja be kwe kubalaba era babagamba nti balabe Bakka. Wano weewaava erinnya Bakka eryaweebwa olusozi era ne lituumibwa n'ab'Effumbe. Abange ebyo nno siibisuseekaawo wabula munzikirize nzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.